Happy New Year! Nga tufundikira omwaka guno City Sites Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigondayi plus mu muzigondayi plus buli kakadde k'osevinga okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwetugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 9 ne noti 7 noti 7 4 oba jangu mukono ku ofisi zaffe okulirana Stanbic Bank ewandegeya KM Plaza opposite ne Shell so nga tene mu Kampala wakati Kafumbe Mukasa Road Ebeneza Building okumpi n'Owino. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now. Poliisi mu ggwanga erabudde bannayuganda bonna okubeera obulindaala ku batujju abayinza okubatuusaako obulabe naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Aduumira poliisi mu kitundu ekya Kampala South Jonathan Musinguzi agamba nti ebiseera eby'ennaku enkulu nga bituuse n'abatujju babyeyambisa nnyo okukola ejaabwe nga batuusa ku bantu obulabe n'olwekyo ng'abantu balina okubeera obulindaala okulaba nga batujju tebabatuusaako obulabe. So we can't take place that we can be attacked at any time, not only at the university here, but even elsewhere in the country. So that's why we're making emphasis that let us be vigilant. Let us be vigilant as we protect you as police, even the wananchi, including the press. Let us be vigilant and we be at the lookout that anything that is suspicious, you report it. Ono asabye buli munnayuganda waali okwekengera era n'okuloopa oyo yenna gw'aba yeekengedde oba ekintu kyonna. I talked about the parameters of deployment. We follow the concept of operations. That's why I talked of the of deploying under the umbrella of the interagency. All security agencies together come together so to make sure that there is safety here, that we protect the wananchi and their property. We protect the VVIPs, the VIPs, and all invited guests, both within here and outside. Who intend to come for this event or function, that they will have to adhere with the traffic guidelines as arranged. That day, we have the routes leading to the university. We know that many people may be coming to attend this function, but we would urge the general public that those who may not be related to the function, they may use alternative routes to allow those who are coming for this event move with ease. Musinguzi okwogera bino abadde Kyambogo ku yunivasite mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde okubannyonnyola ebikwata ku byokwerinda mu nteekateeka z'amatikkira ga yunivasite eno ag'omulundi ogwa20 ezigenda okubeerawo era ng'abayizi omutwalo mulamba be bagenda okutikkirwa ku mulundi guno. Yaakulira Kyambogo University Professor Erika Tunguka alabudde abayizi abateekateeka okwekolera obutabo bwabwe beerangirire nti abo basomye nti ku luno kaakubajjuutuka. So we expect only those students who have completed their requirements to be in the booklet. And we have not, I don't think the booklet is yet out. It should be out either today or tomorrow. And what students do is, once they get the booklet, and even those who can access the electronic version of the booklet, they go and put in their names when they are not there. But we have the original booklet. You can put there your name. Yes, that will not make it authentic. Kizuuliddwa nti waliwo abayizi abalimbalimba abazadde baabwe nti baasoma so nga mu bibiina babadde tebalinnyayo kyokka emikolo gy'okutikkira bwe gituuka nabo ne bagenda ne beetikkira olwo ne babuzaabuza abazadde nti basomye. So I want to discourage all those, that is stealing, those are thieves. So those who are hoping to do that, they should
stay away from it, because that doesn't give you a qualification. So we don't have any incidences yet. Those incidences normally come after graduation, when parents come and complain. Katunguka agambye nti abaana abawala omulundi guno baakoze bulungi nnyo okusinga ku balenzi era nga n'omuwendo gw'abaana abawala bagenda okutikkira ne bagenda okutikkira ku mulundi guno munene nnyo okukira ku mirundi egiyise.